mbebaza mwenna emirimu gye mwetuusizzaako ebbanga libadde pambu kituufu nga mpaddemu ku balala nabo mujje mubawulirizeeko naye kati ng'embeera bweri nzize ate tuwuliziganye bitambula bitya birungi alhamdulillah byenda byolabe anti twabagambye byempulira byowulira nti obukoba mu butereze kati bobo olina okubuuza nti kyeyabaga buli omu omusipi emisipi obutuli bweyongeddemu abalala tebakyagikyusa buli akyali ku musipi ogwo ogwedda kwonamu akatulifu n'akasumaali oyongere mweyongere kufungiza nakwesiba si bbiri kati zino 3 tebasiba bbiri zibe 3 kampala se twagamba ki alhamdulillah abantu bali mu kusuula bali mu kugezaako kutwaliriza naye kati nga bw'omanyi nga bw'ekiraako kiri ensonga ziri mu ggwanga nnyingi nalibadde zibagenda okusooka okuleeta byanjigiriza mbadde neetanya abasomesa abanemisomo tubuulira engeri gye bayita mu kusomesa abaana b'eggwanga kozi kati ekyo y'omuzadde ye naye atuusayidiye ye ebyokusoma ye nga nserukamu atuulire ng'omuzadde ebyenjigiriza byandibadde ntakubawe totunda bwetwogera wano kakati bannaka bafulumizza ekitongole ky'ebyenjigiriza kyafulumizza ebyekyomusango era nti abaana bafuna 00 bawadde emitwalo 614 emitwalo 614 awo tebakuttemu bagudde buli kyebababuuziza otudde awo walitudde semujungani musimujo mu palamenti bamwalitutyondeeto naye tefe tubetondera naye nga bagumira enkona nenywa oliwaga nti ebyenjigiriza kyeki era biyamba kyomuntu omugamba otya ali atudde ebukomansimbi atudde ekayabwe omuntu addayo mu takisi ewuwe ali mu takisi kati buli omu atunuulira ekifaananyi anoonya ekifo ky'omwana kike bandiyise ebyenjigiriza kuba kati abazadde batuulya n'omwana wange yavudde mu P7 genda mungulire ekifo anoonya nabamugulira ekifo agula future ya mwana kakati awo wennyini wewava basic mistake ekisooka ddala kirungi nnyo nti omuntu yandibadde muyigirize kubanga omuntu amanyi tafaanana n'atamanyi buli bw'obanga oli mumanyi toyinza kwenkana atakola era ne mu Qur'ani aye yasooka okukka yagaa nti bisimillahi rahmani rahim ikra aga nabbi soma nabbi yali teyasoma kamuga nsome ki nga ikra bismi rabbika alladhi halaq soma ekyo mungu wo kyagenda okukola ki kitegeeza waliwo babiri omuyizi n'omusomesa bwe yagamba nga nti nyinga atabitegedde ne banyiga kitegeeza mu kusoma mulimu obulumi nabinga yagamba ne banyiga ate nti onyigira ki nti ojja kusoma kitegeeza everything good kiri followed by 3 things. 1 wabaawo ali willing okuyiga ne wabaawo omusomesa ne wabaawo omwana lwatuuka n'awalira kitegeeza okutendewalirwa kya butonde atendewaliddwa ne wabaamu okumunyigiriza mu mbeera eyo ekyo kireeta challenges 2 wanyigirizibwa omugafuluma oba omwenkaleginga bw'ova ku encouragement kyekivamu ebyo byonna omuntu afuna okumanya n'ayawukana ku balala omuntu yenna bw'aba afunye okumanya kkiriza obagaana abalala aba abasolomyewo kasita afuna okumanya tebenkanangako amanyi n'atamanyi medingo oyagala okikakasa emmotoka ekufeeko kukubo lwojjo kikakasa nti waliyo omumanyi gwe kyotamanyi ngeri yakimanyi naye yakijja muki mu kusoma okumanya kuliko bwannannyini tekuliko bwannannyini nze mumanyi nnyo okujja kwa Allah subhanahu wa ta'ala ye mumanyi asembayo kubanga amanyi gwe nekyotannayogera nenabbi si yamanye ekisembayo Allah subhanahu wa ta'ala yesigaliza okumanya ekyo ekiri ku myoyo gy'abantu ne babanga tebannakyatula ng'otegeera otya mmeti kyakulowoozaako wayinza okutunuulira ati ngaakalaboono naye nga ye Allah amanyi okusoma kwe kuyiga kyotamanyi oba osoma kakati ate okuba omuyizi omulungi
kwe kujja ng'omanya omugaso lwaki osoma era omanye nti bwe nsoma kino njiga kino ne kinfuula kino kyekifuula omuntu asomye ow'omuwendo. Medi ntera nnyo okugamba abantu nti waliwo agamba omuntu nedda anti ffenna tugoba ssente oyinza okusanga yaataasoma ng'ate alina ssente. Yes bagamba leka naawe nsereko njagala ombuli Professor China Molo mu Kampala teyeetaaga kuba na Molo ayina plaza wano teyeetaaga kuba abalina plaza bona bali batembeyi ga P7 twakinsoma anti kati ye kyatamanyi nti okusoma tekuli officially mu kiraasi wokka kwe kunoonya okumanya yamanyi asomye wampapula era omugambo oyo omugagga gw'olaba yanoonya okumanya si kwa mpapula zokka naye waliwo n'okutuuza ano negga nti Medi nti bw'osuubula ennaanansi ofunamu kino bazisuubula mwezi guno kitegeeza oba osoma oba oyiga nkubangula. nali omusajja mwamuyita muteri Dawudi yakoze omukolo ku Kasiya Hotel munyonyo nemugamba naye gweokoze otya okukola obulungi oyinzenganya abansinga nze enkola yange kasitoba ngonsinga oba mukwano gwange nnyo enkola ya Medi siwala nansinga nemubuuza naye Dawudi muteri okoze otya kuba nti bino nobikoze nagati kino kiri eki kasita omanya ekyokukola n'omanya ebazaza ssente oba omaze kati olwansomesa eyo gye bayita best financial literacy. nemugamba diguli ogirinamu ki kosa diguli kyekisomero bakiwandiika kakiyitoga nti okumanya okusomesa newe togeze omukasa kusomesa oba oyize abasajja anti kubuuziza Albert Cook be yasomesa okubaaga abantu ayina ebitabo ne peni bamwambazza uniform baawula amasomero olwo lwonna otedde omwana mu ssomero anoonya okumanya. Kakati ensi yonna ng'enaakulaakulana obanga enedda emabega ebintu biri ebimedi omukulembeze bw'atanyweza nnyo ekigambo ekizimba kye bayita human resource nga kwe bayita mu kusoma either agiteeka wansi oba ajambusa ekisooka kubanga labor force abagenda okukolera eggwanga either bayiteeka okuba n'obumanyirivu mu ekyo kye bakola nga ne bw'aba omulimi nga interest ye eri awo olina okumubangula n'ayita mu bulumi n'ayita mu losses ne gains n'abeera omulimi omubangufu asobola okuwa ekisinga obulungi. Education. Yukwani Lee. China. Ali ava Singapore. Akwata obuyinza awo mu 63 agamba abantu be tewaliwo kintu kirala kyonna okujjako okusoma. Bwe tuba twagala ensi yaffe Singapore ekulaakulane ye president yaliko omuwendo gw'abantu bangi wabula kwalite y'abantu gye tulina okugaggawala ennyo nakyo kirala era bayinza okuga nti omugagga omulabi naye akoze era ng'atali muyigirize anti kubanga takiri because the mere getting wealthy is not okugaggawala ennyo si kwe kumalayo n'okuba omumanyi kya bugagga eri abantu nga yite yegomba nga kukubeera na kizimbe nga bw'abeera ne kyalya n'abeera ne bwasula n'awerera abaana be n'abeera ne zaafisa ng'asobola okugenda mu ddwaliro nga ganze ndi mugagga era mmala ng'ayina alkana mu mativu n'ekyo Mungu kyamuwa naye ng'ate waliwo abaagala okuba bagagga ennyo oli kyova owulira kale Professor kyayina ekizimbe wali yaga nti Professor yali anoonya kizimbe naye si gyanoonya era gwe bw'oba obugagga obulabira mu moolo bulabira kumpi because real estate alone is not the measure of wealth newankubadde tekerekero lya byabugagga naye oyinza okusanga Professor naye ng'ate yayina nga bwe twandigambye treasury bond nga yagula treasury bond mu Central Bank ng'eriko obuwumbi 3 nga mutuufu bw'olaba talina kizimbe naye ng'ate buli mwezi bamusasula $22 million wabula talina gwagenda kulambula
kumugamba nzigirayo kino amazi taiti zijjudde ali wakasere zikola era n'abakozi tabana bangi era alina batono kakati okudda ku kiri eky'education ensi yonna omuntu ayagala ekulaakulane atandikira mu baana baayo bagenda okufuula workforce oba bangula otya nti nedda omwana bwe yakulanga nazzi kuno basookanga muyigiriza mpisa neeyisa naye twetaaga okuproducinga abaana okuviira ddala mu grade 1 era nabuuziza ogaya abaana bafunye 00 emitwalo 6 because it's useless fiero iteina mugaso nkiddamu okwekizamininga omwana mu primary leaving examination nti omuwe exam based assessment kiba tekirina kyekimugatta okugjako bademoralizinga ansa mujje mugifuna kyekyo lwaki ebitundu 45 ku buli 100 dropping out there because it is discouraging society ejajinga omwana oyo nemulowoozesa nti musiru because it is two way kumba omwana oyo emyaka 7 gyonna gyamaze si musiru naye wano olw'okuba amasomero ganoonya ge banaakolamu selections Uganda National Examinations Board esetinga bibuuzo kusuula abaana nkiwakanya nnyo okubanga tuli eggwanga eribeerawo ne baga nti abaana bakoze bulungi nnyo oluzungu distinction 1 yeeyongeddeyo okuva ku 75 kati eri ku meka eri ku 90 why eri ku 9 lwaki what is wrong with abaana bonna okuyita a system not built on appreciating the talent ku baana wabula built on failing abo abaliyo oluzungu lungi system ezimbibwa nga teri enkola nga si yakusiima ekyo abaana kye bakoze wabula okugezaako okusunsulamu okugjamu abandigenze bo we baagala okufuula abalala nti perception yaabwe nti bakiboggwe paasimaaka mu nsi yonna erina kubeera ng'emanyikiddwa nti eri 75 ne bwe bagamba nti bonna abaana mu Uganda baayise si musango no era bano ne bakola buli kisoboka nti setinga ne ze banaagwa basic mathematics is addition algebra na arithmetics bino ebisigadde nyongereza kwabo abagenda okufuuka ba innovators byandibadde bisomera mu secondary mathematics wa elementary yandibadde wa kutestinga skills ezo abaana bali 8 bana balidde emiyembe abalala tebafunye omubuuza word problem kubanga ze gundi natural situation bameka abatafunye 8 toolako 4 ansa 4 batafunye nga wayitawo max 2 naye eno tebaamu abawala mu kibiina bali 25 n'abalenzi 25 abaana mu kibiina kyonna balimu bameka abawala bali bameka 25 n'abalenzi 25 bali mu kibiina bali bameka 50 tiki kwakitegeeza asobola okwawula data mathematics wakuyamba ku analyzinga data in real time wali osookedde ku colors no adding ne baga nti acomprehendinga asobola okugatta word statement nti ate kati nti asobola okuga nti bano bawala bano balenzi kiye tulaba wano kakati tutandikira wano bakuweerawo ennamba find the square root of 84 mu bulamu bwa bulijjo mbulira square root wa weekola that means muli mu kusoma irrelevant things tena makulu liko ni yule agamba mulete ebirelevant buli bwokweka abantu okumanya oba osazeewo abantu bo babeere unproductive babeere bakiboggwe mu kubeera ab'ekiboggwe kitegeeza ofudde society eyo egenda okusiraana you have more quantity than quality agikozesa mu kuba sasi bw'aba musirikale oba mu kulima bw'aba mulimi square root nze mbuuza ekolerawa ekyabaddeko max 6 mu mathematics wa P7 yabadde find the square root tugeze of 49 obalage ne working kyekigenda okusuula omwana gwe bayita Ochairapu James ng'ekimusuula butamanya square root ya 49 era oyo ne baga tugeze nti yafunye 0 kati mbuuza square root ya 49 nga bwe muyamba kola ki kuvuga boda kuvuga lole
kusala nviri nga kinyozi okitegeera mu basic primary education omwana oyina kumuyigiriza skills final first association omwana socializing atya ne banne mbuto communication ability to communicate tugeze singa wano tuli mu Uganda omwana kweyo young age yandibadde ayigaji enneeyisa ng'eddiini n'obuwangwa funa empisa ability to communicate nti Uganda yandigenze nefuuka bilingual nti tuyina ennimi ezaffe enzaaliranwa vernacular neyongerako nga French ne German ne English abantu baffe babeere competitive ku global market muyigirize primary health care obulwadde obusinga buva ku bujama abaana okuba abayonjo n'okuyonja ewaka nti omwana bw'agenda ku ssomero ng'akimanyi nti yalonda ekipapula omuzadde wakane bw'amutuma teyeeganya because ekintu yakiyigira ku ssomero nti live in a clean environment obutaddayo waka okulowooza nti emirimu gyonna gijja kuba gya mukozi amwalire amukolere kino mukinuulire mu education system ye China abaana babayigiriza hands-on education mu education system eye South Korea yeri most robust abaana basigalayo nga bakola emirimu ne bamala ne badda mu sports okudiscovering a talent abaana okukeeza omwana okugenda saawa 10 ez'ekiro 11 omwana wa myaka 3 ovuga wakibwebase buti kagenda okutuuka nga kalota mu mawanga agaakula bagamba omwana muleete ne bulangiti ate atuuke ku 3 okusoma kuleke kufuuka kibonereza eri mwana mutono nga buli bw'omuzuukusa sukulu akaana kasooka kaaba mutwale ku ssomero eriba ly'okumpi naye omwana okedde omuvuze kilomita 15 agenda kusomera atuuka akooye olwa traffic eno kyova olaba nti edda ne mu countries ezaakula omwana oyina kumusomeseza awaali mu parish medi basula mu Bombe Gardens asomera ku Nakivubo Bulu oba asomera ku Kampala Primary School Nakivubo Settlement liba likumpi awooli abaana batambuze ebigere bagende nga badda naye omwana omuvugo okuva emukono omuleete ku Green Hill kilomita 12 okuva emukono paka eno kyekye batasobola kusomesa mukono ekiri ku Green Hill agenda okutuuka omwana atandika olugendo saa 10 n'alutuuse eno agenda okudda yeewaka nga bamuwadde homework wa namba buli subject 4 bamuwadde namba 33 omwana omusanga yeebase mu kitabaati. This is not right. Kubanga mulimu exam based system of assessment ya bibuuzo kitegeeza buli omu alwanira maxi ne mwongerako ne coaching. Musomesa kuyita bigezo. Yes, temumusomesa kuyiga, mumusomesa kuyita bigezo. Kakati ne babeera mu cramming and memorization emboko neseka. Majimaji rebellion causes mamau azimba nyimbe timbukutu ati causes za majimaji rebellion colonization effects nazimba depopulation depopulation loss of property loss of gondi Kinjekitile was killed finally Tanzania was conquered mirambo awo wonna Tanganyika kati oba omusawo bw'abaana asala omuntu asooka mubuuza mansabusa testimony in West Africa yagenda okukola ijja ya gold n'asuula maketi ya gold wonna we yayita naye kakati mu ebyo byonna nti kyekino kye tuyina studying the challenges. Juma Saidi the road driver nnyo Abushiri revolt wane Zanzibar nemu ebyo byonna kiki kyengezaako kuga nti omusajja oli bwe yakimanya bo bwe baafuna obwetwaze likwanirye Singapore n'abaga nti it's not the quantity of people you have but the quality. The quality si bungi bw'abantu be muyina wabula omutindo musobola okuba n'abantu bangi kati kankuwa example nti olwaleero Singapore eyina abantu milioni 6 mu emitwalo 4 nga abatuuze bannansi bali milioni 3 mu emitwalo 6
abaddamu obuzi balimimu emitwalo 8 naye productivity yaabwe eri obuwumbi 5 mukamu 501 billion obuwumbi 5 mukamu obwa dola. Abantu abatu kuba basi milioni 6 basimba omusingi ogwa ebenjigiriza no mu butono baagala quality si quantity kimani resource olwo omutindo era buli bwe mukunganira mu society twalifenda mu nga bungi bwe twafuna fena wetwaze ikumpi bafuna ndoza nkaga mwesa tufenga kaga mwebiri era bwe twafunira fenna nga twenkana fenna nga twenkana buli kimu ne production GDP Uganda Singapore n'ensi ezituliranye naye kati kakati Uganda okuŋŋaanya kati togamba na Uganda yonna kuŋŋaanya yonna idea ko Imperial British African Corporation we yali idea ko kwata East Africa yonna ogatte production yaffe tetuweza buwumbi 5 idea ko era kyovola baba president baffe bwe bagenda ebweru omanyi kye bagamba nti mujje waffe ffe tulina akatale kikyulira nnyo bagamba investor jangu akatale kechi nti ffe tuli bangi tusobola okugula gwe byokoze tusobola obbirya kitegeeza ffe embuto nkalu n'emitwe emikalu tusobola okureceivinga gwe byoleese bagenda okuyita investor avudde Singapore bo gye bali abatono naye bamanya nti mu butono bwabwe okufuna obugagga tuteekwa kuyita mu science and technology olwaleero Singapore exporting electronics eby'amasanyalaze petrochemicals eby'amafuta ebirungo byonna byosobola okukozesa mu byamafuta petrochemicals cosmetics ebizigo ebyokwewunda obuwoowo Singapore Uganda yaffe tusinga ku exporting abantu Dubai ate babagobye ne mu UAE awo wonna babagobye ekyo kyatunzi tulina kyamaanyi omwana buli bwalaba bino bye mumusomeseza SST na bikyayinza okuba tasobola bikwata naye mubuuzeeko nti punctuality y'omugiwa maximeka assessment base mu nsi yonna gwokimanyi ebimu ku bimisa omuntu omulimu butakwata budde punctuality kakati mawanga agakulakulana ekyo kikuweesa 10%. Nalubega Irini buli kaseera atuuka kumakya abeera smart and neat 10%. Bwe bamuyita participation teacher bwagamba ani yakitegedde ne bwaba teyakitegedde agasa kitegedde participation 10%. Ajja kuba mukozi mulungi kyata ategedde abuuza ne kye yategedde abuuza yekkanyi. Socialization and team building kuba bye tunoonya ku mirimu akolagana atya ne banne nti abo batuuka ebweru kagibe emizannyo oba group work ne projects akolagana ne banne. Discipline nti tawemula takuba tavuma ajja kubeera citizen mulungi. Omwana oyo yandigenza okutuula ebibuuzo bya assessment eyo ng'ekyo kyokka kimuwadde 40%. Anoonya 60% mu exams. Memorization. Gonza ebibuuzo nga bitandikira ddala okwasesinga omwana ono kubanga okusoma is a continuous process. By'ombuuza mu P7 kitegeeza nyina okujjukira kye nasoma okuva mu P1. It is a continuous what? Lwaki oleeta question ezisinga mu section B nga zoleeta zonna zitandikira ku ze twasomye mu topics za P7 ate nga section B yetwala max ennyingi. Genda mu English muwe differentiation of colors. 2 mutere waawe ekiddako past tense walk amba muki mu luzungu olwa bulijjo ng'oli alwogera rearrange the jumbled story to make a meaningful story. Odagenda kuba musomi wa mawulire to rearrange a jumbled story. Are you producing journalists? Olwo n'omwana omusuula oluzungu naye ng'asobola okumanya nti eno ki enzymes n'amanya nti eno ki nti eno liver kidney n'omuvuunulira kati yeyo education y'okuyiga anko media ababuuzeeko tunuzaali anko mwebali bannaabwe bali kugoberera nze medicine kusubule muli mutya abeera nandi bantu bange batumidde
bakubuuza bakyaliko ddala nnyo bayitirivu babeereko Medi bwe tuvaawo olaba omuzadde nagadde tulina omuzadde omwana yes osomesa kwa stakeholder kati abaana tutegedde ensoma teyinza okuba kati yali y'abakolone tugasiza bulungi tugibongedde bannaffe batuyise balaba batuyitako kati tuli mabega ejja tutya mu bunnyo tufa tutya wano honorable Nsereko kakati omuzadde muteeke musuulu kakati nga muzadde munne kati omuzadde yesooka omusaasi kati ekisooka omuzadde afuna ssente ntono naye n'alwana nnyo omwana afuna obuyigirize olwaleero abazadde bali mbuyinike nti beewola ne kye bayita school fees loan lwa nsonga gavumenti obuzibu bwe yasooka okukola bwe kwonoona public schools kubanga public schools zino mu kifo ky'okuteekamu ssente ateeteramu ssente ntono nnyo ddala omwana gw'otasobola kumalako mitwalo 2 kitegeeza era ne quality gy'ojja okufulumya eba ya kibogwe ekyamazima obanga semaka nawadde ne Yusufu Nsibambi n'agamba mwerera abaana abaana babuweerere Nsibambi naye nga kukyakola kuweerera abaana kubanga quality ey'omwana gw'ofulumya nga wamuteekamu emitwalo 2 buli mwaka ekyamazima tayinza kufaanana gwe baateekamu bukadde 2 kubanga ekyenjawulo the right omuzungu aga the writing is on the wall baana bamitwalo 2 bali ba miliyoni mukaaga kitegeeza kino kibanga omusajja aleka ssente z'akameeza 2,000 ewaka n'asuubira asangewo enkoko ettooke omugaati ennyama n'envendiirwa prestige wali tekisoboka tosobola kusiga ffene n'okungula mmwanyi owekitiibwa Katikkiro azze abagamba emmwanyi terimba n'asomesa Obuganda bwonna bangi abatamutegeera abasobola okumuwemula nga tebategeera kuba abo nabo babaamu mu nsi nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mungu yamugamba nti genda obabuulire naye abamu bajja kuwulira bagamba nti Samina wa Swahili tuwulidde abalala bajja kuwulira bategeere Samina wa Swahili tuwulidde naye tuganye mu society babeeramu era baba bawulidde ne Samina wa Atwana tuwulidde era tugonze ono atugamba mukamafu mulime emmwanyi terimba mukiteekeko omuwendo omulala ayinza n'omuwemula kuno naye ate amale bamusange ng'ali mu bubbi bwa mmwanyi ezooli eyawuliriza nga ye agenze zino gabano bakyala kimpadde mu bulamu bw'ensi eno njagala mbabuulira abatuwuliriza kibi nnyo okwesuulirayo ogwa naggamba nga bakuwabula abaganda bagamba baba babuulirira owaki wabobwe nga gwowaki omunaku okutwa okolaki okunkumula oteeka kimujje wansi kimuteeke waggulu bye bino wammanga ekisooka nga tebiri mu masomero gaffe omwana anaakula nga talabye ku kyuma kiyitibwa kompyuta ne kimusanga ensajja gibeerako naye ng'awerekera buwerekezi nagamba abantu babika 3 bagenda okusinkana omutonzi Kagero omuzungu n'amugamba nsaba ompa amagezi agafuga ensi n'amugamba gwe genda nagwe muyindi muwalapu mu China n'amugamba nze ssebo mbadde nsaba ompe ssente nange nganje mu nsi n'amugamba naye nkuwadde baleeta omuddugavu nti ate gwe n'amugamba nti ssebo nze omutonzi wawe nze mbawerekeddeko buwerekezi kyonna kyompa talina kyayagala kyonna kyomuwa akeera ku makya n'atambula nga talina puroguramu yakimubiri n'agaffe tugende eno olagawa nakubuuza owaye obadde olagawa naye nga kyabuuza ggwe nzija wano nti country etamanyi lwaki ezimba kuba singa obuuza abali mu byenjigiriza mu Uganda nti bemuzimba mwagala bakole ki wallahi tayinza kikubuulira ensi yonna eri built on data driven data kitegeeza okuŋŋaanya okumanya ebyenkizo by'oyina mu bantu bo oba ebyenkizo by'oyina ebyawula ebintu by'okozesa ye data sigamba data ali ku simu
lwaki olulimi likatodulo lujja bazitowere kuba basinga basic gundi ya computer yo tebagimanyi lwaki computer yefuga ensi kati mwenna kye muwuliriza nti esooka n'ekugirayo bino wammanga data baawulemu abaami abakyala eyo bo analyzinga data abato abakulu n'abakadde oba osootinga abalema n'abatalina bulemu kakati mwebyo okujjako ng'ofunye ebyo basically okuva ku buli azaalibwa n'omanya omuntu omunnansi n'omanya waatuuse n'omanya neki kyagenda okuba kikuyamba okupredictinga ekirijja kati nkubuuza education system yaffe etali best ku technology wallahi ne bwe tunakootakoota mu gaalumonde tugenda kusigala nga abaddugavu tuli baddu olwaleero ensi yaffe yandibadde adoptinga policies zino wammanga okuwa omwana skills ezeetaagisa ng'ate alina basic skill eya computerization kuba ensi weegenda okutambula nkugambye ne bw'onooba oli nansi bajja kutuma ekintu ng'olina kuyita mu computer accountant olina kubazisa computer oyanguwe naye bw'onojjayo 1+1+2+4+ gundi body mass ogenze kuba baagala answers within seconds body mass takyakola takola bracket over ebyo tekyali alina budde bwabyo era bw'oba kyosuulira omwana omala budde kubanga computing eno yayanguye omuntu bamubuuza where do you find the solutions osangawo okuzuula solution siggo otandi because teri math mupya gogenda ku reinventinga gogenda kuyambako ku improvinga kakati tugenze mu system ngensi yonna eri semi automated oba eri automated kitegeeza ki ng'ekozesa machine otya nti oyimirira ekagula soke n'okubira ali mu America najja mu kifaananyi n'omugaka nkuweereze ssente ne ziyita muno nga ziyita mu mpewo ne zigenda eyazudde ekyo ye mugagga alina infrastructure eyo ye mugagga asobola ogikanika ng'efudde ye mugagga ye muntu asomye digitization ne computing ne software engineering omwana we agenda kukuŋŋaana atya avuganye n'omuchina ali echina nga computer bagimukwasiza mu nasale obuwagirabira mu senior 6 kitegeeza omwana owuwo mu Uganda amaze emyaka 16 nga ali mu west kubanga ekitabo ne kalamu ey'ekyasa kino 21st century ebeera computer ekitabo ne kalamu ye computer ogenda kukola ku kisaawe kya nnyonyi n'okubanga ogimanyi okujjako ng'ogenda kusiimuula ate kati baleese robot gyonyiga yeyo automation gye tulimu era eya 5th generation of technology gye bayita eya artificial intelligence twagyogerako dda naawe biri abiri nkugamba omulembe gugenda kujja ng'obuuza ekibuuzo gundi n'egikuddiramu mu seconds 2 eyo chat GPT gyoliko large language model ojibuuza nti mbuulira ku kino ne kino ne kino nekuyira topic yonna ne answer nezikuwa kitegeeza okubeera ku mukutu ogwo omwana we alina kusasula $200 omuzungu abala abaana abasoma mu nsi yonna bali bameka omuzungu yakoze ye chat GPT open AI open artificial intelligence omuchina yaleese DeepSeek omuzungu bwe buba mwagala okutambuza amawulire gonna kuba yakitegedde nti omulembe guno ogujja gugenda kubeera nnyo ku ssimu nga yemu ku kompyuta ezo buli omu n'aleeta ekikye okutambuza ebigambo byo byoyogera omuzungu bw'aleeta Facebook ne Twitter omuchina aleeta ki TikTok omuddugavu alina ki consumer n'akuweereza algorithm wano ng'ekkiriza okuwemula ng'eye ina tekikkiriza ekkirizo oli ateekako innovations wazudde ki era abaana abato babeerako naye bw'abeera n'essimu emappinga nti ono mwana muto ewulira eddoboozi lye ne byayogera already neetuningirawo emuleetera bukatuni buligiriza kuzimba kukola ki gw'owuwo wano tesiivinga ekuleetera abeetunda ekuleetera abakola ki kuleetera abawemula gwe omusingi gwe bazimba Africa efuuke gye bajja ebyobugagga olw'okuba ffe tetuteekateeka bantu baffe education kwe kuteekateeka
oteekateeka omwana olwo omusigamu ensigo abeere w'obuvunanyizibwa nga ye human resource ayina kyekirala abalala kye batalina. Ozimba omusawo wano bw'anaaba tali digitized nga tamanyi kukozesa kompyuta, kati operations zikozesebwa roboti. Atuula bw'ati omusawo n'atuula wano n'akola operation nga gwe takutteeko. Era nga bimu ku bye baleese nedda virtual reality gy'owulira esobola okusomesa abasawo. Eyo yemu ku gye twalobinze Muganda na moving up parliament nenjigamba mukwate contribution Uganda bagiwadde loan grant ya milioni za $2 mwe batugambye tuteekeyo bilioni 6 olwaleero ogenda kutuula mu Uganda Institute of Communication and Technology ogende basomesa omusawo nga amusomesa atudde mu Stanford University, Harvard University. Abaana bo badde ogenda okuweereza okusomera eri ku skala batuula wano olina abasomeseza eri ne bagraduatinga ne degree ne bazibaweera wano nga zansi eri bagenda okuva wano nga basobola okukola amawanga gali. Tukoze tutya Singapore ina abantu milioni 6. Uganda ina milioni ate bitegerere ya Uganda batugamba na 5 biunga omanyi lwaki biunga kubanga data taliwo biunga mubazisa mukono abalate bababala kati ne census fenna tugidautinga ne bajjanga ne computer boba nga bamanyo gikozesa ya kubuza nti kati nzija mu challenges tuyina nti byonna bitegerekeka. Akisooka classrooms tetulina ziwera mu ggwanga. Omusaala tusasula bubi nnyo abasomesa bagendera naddala abali mu public schools ndowooza bagenda clockinga kumpi 40,000 n'abalala. Kakati gwe saasira omusomesa gw'oyagala akusomeseza omwana we afuna 36,000 naye ng'akimanyi bw'avuga boda asobola okufuna 9,000. Lwaki omusomesa tava mu ssomero n'agenda n'avuga boda? At the end of the day tetukyasobola kuretaininga abasomesa on average batudukako. Yes, at least the minimum omusomesa ze yandibadde afuna zandibadde kubanga ebintu byonna byalinya milioni nga 3 omusomesa yenna kati afuna oba wa arts oba naye omusomesa okuvira ddala wa primary ng'ali mu government school ali kumpi 67,000. Small money. Gwe zogenda wali cafe Javazi oba muli abantu 10 ne muzirekawo ne kakati omusomesa ono gweyagala producing engineer ali ku 60,000. Ebyo no obyogere kakati nzija mpunzikeje tuwape sasolembi amasomero agamu tegaliiwo gali wala abantu basomera wansi wa miti. Bwe tugambako mu budget wali mu enhancing education n'ebyobulamu bannaffe nga baga nti tukitembeeta naye mbozi oyagala tugwe bugwi muntu mbulago zinaleeta etteeka bajja omusolo ku kompyuta ne bwe ziba nkadde nga za myaka 5 n'omuntu atasobola agyesobole kuba gavumenti tesobola ziga naye eri mu kwonoona bano abaana wakati w'emyaka 7 n'emyaka 25 we bandibeeredde mu ssomero mu Uganda bali kumpi milioni 25. Abo bonna is going to be a lost generation olwa incompetence based yes curriculum eno eri outdated nga bwe tugambye yeetaaga okubeera updated ebeere assessment based then ng'enoonya talent. Omwana ono mu primary tumusomesezaamu mu kubajja plumbing mu kufumba muki tia gugenda mu technical institute njikati wano ku O level wokoledde ebibuuzo omwana gamidda bya can be plumber olwokuba skills zinazazisoma kubensi yeetaaga baki plumber ogenda mu America plumber asasulwa sente ozimanyi buli ssaawa ne Bungereza akuyita pound 8 buli ssaawa atamalawo essaawa 3 anyweza bunyweza natti n'akola yatadde oyo ye plumber gwano gwonyooma baagala plumber gwe munoonya degree temunoonya skills. Oyo talina degree ti yagenda mu technical ntia abo tebasoma baku brainwash nze kumba aba Germany they have more people abalina technical diplomas than degrees. Japan, Germany, Canada. Lwaki wana waganti oli ali mu technical wa musekere anti bujega omuzungu yatukwata obujega gwe bakuze emabega ali mu teeko ibambi kumbe buli ali mu teeka alina profession. Omusajja bwajjanga akola amazzi bamuyitaani
Chimanyi Plumber. Naye yasoma development studies bamuyitani. Yasoma BA Arts abayina degree bamuyitani. Yasoma Plumber. Naye yasoma amasanyalaze bamuyitani. Electrician. Era bw'omutwala mu nsi emuyayaanira. Nnyo omuzimbi Manson oyina obbawaayo ng'osubmitinga pulaani abanaabaako. Kakati ono omwana aba amaze plumbing wano mu technical gw'oleeta ng'amaze okukola mandatory practice nzija taata n'omutwala asome degree mu water engineering at a bigger level n'azimba valley dam okitegeera ze mwetaaga n'azimba irrigation scheme ze mwetaaga n'azimba drainage zonna eziri mu bibuga because he is a water engineer era ng'okuwa plan approval mu nsi yonna omwetaagako signature oyo afunye degrees e consultant n'atunuulira bw'ati n'aga nti plumbing gye baakuteereddeko zino we zigendako pipe bwe ziti ze zigendako ddala kituufu structure engineer yakoze bulungi ne plumber okuwa gundi bakuteerako pipe oli omusajja akubuuza siwegi plan eri etya bamala okuzimbira ogenda okuwulira ekivundu nga kiva wansi omusajja ga please tewayitako wa water engineer kuteerako ki mkono yes ozimbye units 40 otaddewo sewage evacuation plan etunula etya oconnectinga ku main sewer wagamba teriiwo nemwe buli olusala estate ng'oyita abantu okuliyetinga abantu emitwalo 2 tewali ssomero tewali main sewer line tewali luguudo tewali power line tewali ki so who is in charge of planning at the end of the day you produce quantity without quality Singapore awe kusingira mbyo bugagga one tuli bantu bangi bo batono ate bagagga ba producing kino ba exporting kino oli mugezi gwezaayo ne ku South Korea mukadde 5 $1.8 trillion productivity fena bali mu IB yako okoze bubi gattako ne Ethiopia kati tujjemu East Africa Ethiopia Djibouti yongera nako ne Egypt Sudan bonna baleete ne Congo temusobola kuvaamu $1.8 trillion mwali ku footing yemu ne South teyinza kutuyamba tutya nti ffe tuproducinga abantu abatalina kye bagenda kwadinga ku ggwanga kyovola abantu bagamba nti 60% abantu bali mu disguised unemployment beefuula abalima olwaleero ekireetedde abaana abamu okudropping out ye mwana okubeera mu senior 2 n'atunuulira baabawe amala okusoma nga naye atudde ewaka omefuna olubuto n'alongo nkugambye oyo tumuleke tiyalufunye ono wa senior 2 omugamba soma nnyo obenga munno yenga mune bwagamba atudde wako okumala emyaka 4 ne degree ye maayi tiwangi taata soma nnyo obeerenga Sebuliba tie Sebuliba yasoma nnyo nange mulaba kwe kafenna bwe tumala tutuule ewaka kakati ate agenda okulaba bwe bakuŋŋaana mu meeting z'olumbe ajja okuleeta ssente ye gundi ye budala owa boda oba Seremba alime emmwanyi Seremba alina yiika 5 ez'emmwanyi yakoma mu senior 2 yawulira omulango wa Katikkiro afisa 8 omwaka bayita meeting y'embaga Seremba aleeta obukadde 2 yakoma mu senior 2 agamba ono naye emmwanyi terimba nantume eyamaze degree ali waka anoonya mulimu ate agamba taata ng'oyitako mu mikwano gye baawona lepo baŋŋambire nti nkyatudde ewaka banoonyenonyeewo ne bwe kuba kusiimuula nja kukola kubanga ba urban planners b'oproducing oyina ebibuga bimeka you have 15 cities and about 13 municipalities okay let's say 30 oproducing ba urban planners 2,700 baplaningirani nantuma agamba nziri kumuyo mu office so akola kusoma birango kuza taba dali soma mugambe nti yaveewo ona atulewo exactly ati ngambe CEO na mwanyi na zombera mu yaveewo even is aveewo kaiwa ona yaveewo ona akoleki so we are producing